Kaye, nyatunye okulonda kwe Kayunga. Oluvanyuma lwa Serubogo Fefeka okufa. Bingi byogeddwa ne Katongole n'asaba kaadi. Serubogo Fefeka ekyasinga mukibagamba bulijjo ye mufuye kagwe nalinda bye Uganda. Eyali afudde nga yeetuze. One nga afudde alinnye kumujjukira ali mulema. Mu bulema bwe yalinnya omuti. Omulema yali tasobola kulinnya muti mu bulamu. Omulema yali tasobola kulinnya muti mu bulamu yagulinnya ng'agenda kwetuga. Kiri Uganda mamba nnyabo. Mu bulamu yali tasobola kulinnya muti. Naye we yali agenda okwetuga yagulinnya. Ekyo kimu. Ekyokubiri kampe beautiful rona akubire tamala amugambe nti nno tujja. Ekyokubiri omusajja yayambala ekkanzu olutamale goboga nti tujja. Eyambala ekkanzu bwat sirabanga mulambo gubadde mu kanzu n'ogusanga nga gwetuze jjukira ogwetuze mulema ng'ekkanzu enyirira bwesi teriko wadde ettaka bannangeeza omulambo gwa Fefeka gwanneewunyisa. Ekyokusatu ye mufu yekka yali yeetuze n'abanga emikono tegiri muki mu bulago. Abantu abakola ku by'okwetuga bagamba nti omuntu waba yeetuze kwegamba bwe yeetuga bw'ati atandika okulwana n'omuguwa either wabe emikono togisanze kuno olaba yabadde yeetakula ogwa Fefeka ebyo byonna tebiguliiko. Nze neewunya bambega baawano oba babegambwa oba bumyu ebyo byonna tebabiraba. Serubogo afa atya nga tonadda ku Katongole ono. Fefeka Serubogo oyo gw'ogamba ekizibu ekyamuleeta ekiri mu Uganda kiri eki kiri kimu kya ttaka. Kyova olaba wane Uganda nalwa President Museveni ng'avayo n'agamba problemu ya wane Uganda eri ku Mailoland kyokka nga muzeeyi wange gwe mmanyi gwe njagala ennyo ne ngamba akoze ensobi kubanga ne faamu y'eno ekisozi ya Mailoland kati ate ogamba otya nti ekizibu kya Uganda Mailoland kati kale katuveeyo kati Katongole omutongole Katongole yakola ki abannuupu yakola ensobi n'avuma principal tosobola kuvuma President Museveni ne bakuwa kaadi y'enaalemu totumanyiira luli bamumma n'avuma. Njagala olabe Patrick Mujuuko tavumangako ku Bobi Wine. Kitegeeza Patrick Mujuuko ogujja bagenda muwa kaadi Patrick wa CBS naye kakati NRM tosobola kuvuma Museveni ne bakuwa kaadi y'NRM. Katongole kye yakola olaba ne Rebecca Kadaga yaviirayo wali n'akanga bw'ati omusajja ne bakola batya. Katongole kye yakola bamumma kaadi n'avuma ani agambye era Katongole okuwa kaadi y'NRM mwana gwe lekerawo emmotoka ogenda tomera genda omugamba azikize kimala ssebo kyova olaba Katongole toyimirira amaaso mukwano bajja bannange tubadde tukyamaliriza Katongole kakati Katongole yavuma Bobi Wine kitegeeza totumanyiira teri kaadi ya Nuupu okujjako ng'ogenze ewammwe Bukunja n'olega Bobi Wine era kwata ono gundi omukunja akutwala ewaabwe Bukunja mulogwe naye Bobi Wine alogweka Bobi Wine kubanga singa ali alogweka bano abachwezi abanyankole singa bamuloga dda naye bagenze mu masabo gawe Bobi Wine abachwezi tebakyalina maanyi ente zaabwe zaafa ente zaabwe bihogo buli omu yeyita mulokola abo abachwezi byamukama byakamaka byakakitya naye gwe tobalaba obubbi bali mugwe balina izirizi balogo gwegenda eri ewaabwe omanye eddogo eri ewaffe balogo ate va ku bino ebyobulogo by'Abaganda nti bakwata mbugo ne bagattagattako wa bali balogo na musaayi naye Bobi Wine nze mutya kubanga bandimumezeza ekinaanaasi. Katongole akola atya kati Katongole okujjako ng'agenze n'akwata eddogo ly'abachwezi bajja muwa kaadi ya Nuupu other than that wallahi Bobi Wine agenda giwa Kamiliyoni. Bobi Wine agenda Kamiliyoni nga tukiyate abantu bekayunga yali abadde Kayunga Kamiliyoni kyali wa Bobi Wine agenda muwaamu amugambe jangu otestinga kye bayita obyobufuzi lwakuba Kamiliyoni asobola okuba mu mwezi ng'agenda emirundi 2 omusala guggwera mu transport Kamiliyoni emmotoka gyapuga enywa amafuta ga mitwalo 5 wabeera LC5 chairman we Kayunga gwolooza baba wa mmeka bagambye lolooza lwaki buli omu ayagakuba road mayor gamba Dani Ragadi agende ewaabwe eri mu byalo yesi tasobola nakwesimba alwanira wano kubanga ne wasemba nga alwanidde wano ze bamuwadde eza movement zigula emmotoka eki Ragadi ate nno bosi wange tonga oba nno ggwe taggwako na mmotoka naye ebyobufuzi simutegeera.